Balamu wowaleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu. Era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Balamu minisita w'abavubuka okumala emyezi 5 gye maze mu busibe mbadde kuwooda zo olw'okuba gwe n'afande Masiko akulira CPS mwangamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze. Nembagamba sigenda kubikola. Ne munoonya omusango gonna gwe munteekako omwali okuntwala mu maka gange mukono munsibeko ebintu nene mwesanga ti amaka mwasanga ninayo omuntu. Waliyo bannamawulire nga byonna babiraba. Mubaddewo nga mwagala okunvundiza mu makomera n'okumpayalinga nsigale mu makomera naye nga mwankwata mu lujjudde ng'ensi yonna ekimanyi mwankwata mu kwekalakaasa kwanita masitigo kulaga bumativu ku nguzi egenda maaso mu ggwanga. Mbadde mu kkomera ng'omuvubuka nga minisita alwanirira eddembe ly'abavubuka gwansiba. Kyova olaba omusango gwange common nuisance. Common nuisance omusango guntambuza okumala emyezi 5 nga sinafuna bwenkanya. Wembuuliza gwe munnayuganda alowooza nti toli mu busibe olwo gwe wanaafuna omusango gw'omadda onaafuna obwenkanya. Common nuisance n'ensookera ku kooti 1 ey'akayizi n'agulemererwa n'agugoba eya Buganda Road ng'alemereddwa okusala omusango gwo gwa common nuisance. Kyova olaba obusibe bunene ngamba mbadde mbwetaaga. Ku lutalo lwe tuliko tukimanyi bulungi tugenda funa obwenkanya mu mbeera yonna. Okutiisibwatiisibwa kwe tuyisiddwamu tulimala tufuna obwenkanya. Omulamuzi Kayizi alemereddwa okusolovinga common nuisance n'embeera mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alemereddwa okusolovinga omusango gwa common nuisance. Netuuka ekiseera ne bansindika mu kooti 2 ne bansindika mu kooti 3 kooti 4 mpaka ku kooti 5 nga ndi ku common nuisance. Kati wembuuliza munnayuganda gwe alowooza nti toli mu busibe onaafuna obwenkanya gwe nga toli mwana wa gundi. Olaba abalamuzi balemererwa okusolovinga omusango just public nuisance nga ne mu mateeka tebasobola kusiba mwaka. Genda olongoose wali community service waayo kafayini bwe kati bansaba emitwalo 5 n'engisasula ne bansaba abaneeyimirira omwali mmange ne muwaayo ne bansaba passport. Ku musango ogwo bannayuganda nali nina okuba ma passport. Era njagala kubategeeza passport nzirina etali egi nendali sigenda gibawa. Era abalamuzi mwena mukimanye nti omusango gwali gwankwasa nga sirabawo we mbawera passport yange. Oba sigenda kufuluma mu ggwanga kuba ndi munnayuganda nali sibawa passport era njirina naye nagibamma mpaka muntwale mu earring mpulire omusango gwange gwe munvunaana kuba nkimanyi bulungi buli kye nakola nali nga nkikola mu mateeka ga Uganda. Okuleka ebitongole mwenna judicial ekitongole ky'abalamuzi Uganda Law Society mwe nali njagala mutunule mu nsonga zino kuba omusango ogwankwasa gwali gwa human rights ng'erina okunvunaanyizibwako. Tegwali gwa bibiina tegwali gwaki gwali gwa bannansi ne tukwatibwa abantu 105 104 ne bateebwa nga tebasabiddwa yadde endasi. Nze ne munsaba emitwalo 5 nakati sizifunanga mutuuse goba musangezo mwazitwala. Bannayuganda mutunulire obubbi bwe tulina mu ggwanga lyaffe. Nyimiridde wano oba ntudde wano wendi nga we tusinziira okulwanirira eddembe lyaffe nga mbagamba bannayuganda nga nze Saamu okusinzira byempiseemu n'ebyenkyayitamu sirirwedde kuzikiza kubanga nkulidde ku street manye ekintu eki eddembe tebalisaba balitwala butwazi na kabuli. Kati ndina okulirwanirira era nga nze kennyini nze mutango kuba ne woba ogula katambala kalina price. Kati nze nyenda kuba price ku ddembe lyange n'eri abannange. Abasiba abali mu makomera
abaganye omusango tiimu ya Machete yasigaddeyo teriyo nti eri funded ekibiina nti oba babawa ssente bali mu makomera lwakuba tebalina musango naye musiba abantu awatali bujulizi ne mubakako okukkiriza emisango abaana b'abantu balikola obusibe bwe batamanyi mubakako okukkiriza emisango ne mubagamba bagende mu Filiba Gaini ate ne mubawo obusibe obuyitirivu ezo ze zimu ku nsonga zengenda kati osimbako essira kuba wali mbadde nnwana naye nga bannayuganda abamu kirabika muli bamativu n'ebibakolwako wemba nga ntunula nga bataata b'enkya bavundira mu makomera abaana emyaka 17 giri mu makomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuluganda gavumenti ya Mwami Museveni eno erina ekintu kyekola abantu abasinga obungi mutana bakutegeera ate naddala bubanga omutwe gwo tegukweyimirira bulungi oyinza obutakitegeera. Gavumenti eno munnange emanyi okwazikamu ku buyinza esobola okwazika obuyinza n'obulyanga ddala obufiiringa nti obulina nekuleka nekuprotectinga n'okola buli kyonna ky'olina kiragala mu kaseera weekwazikiddemu ku buyinza. Ne bakwata abaana abambadde obukofiira obumyufu ne babasiba nti bambadde ebyefaaniizo eby'amagye era nga bawuliza na mu kkooti z'amagye emyaka 4 kwambala bereti. Igwe n'oyambala full combat n'ogenda nawe bali wennyini mu full combat yo ey'amagye nga teryagambako baba babiraba oba kitegeera. Naye wallahi ekibi kyerina kiri kimu kye mutanaba kumanya nti ekiseera nga kituuse nga yeetaaga obuyinza bwayo bwe yakuwa okubukujjako byonna bye wakola mu kaseera we yakwazikira obuyinza wallahi nkukakasa omala bisasulira. Tebatwala buyinza bwokka wabula ne bye wakola byonna bye wakola nga bakwayise mu kaseera bakwazikira ku buyinza omala bisasulira. Ebyokulabirako mwina bingi bye tuteetaaga nakubaddiramu. Ani yamanyako omusajja weta Kitata boda boda 2010 la hawla wala quwwata illa billah. Oyo omusajja yakwata eyayimiranga mu maaso ga IGP General Kale Kayihura ng'akutte omuzira lwati n'agumusikako busisi. Omusajja yakwatanga omuzira ne yeewerera abasekyuira nga mwe mujja kuntegeera nzaani nga civilian. Naye olw'obuyinza baali bamwazikamu muganda wange yawulira nga buli wa buyinza amusobola. Wallahi kati bwemulaba omusajja yayimirira n'aweeza poliisi obubaka nagati buno obubaka kambwegambira abapoliisi. Ntera nnyo okuwulira nga mugamba mbu there is no anyone above the law. Kati ekigambo above the law kitegeeza nze babiwulira obyogera ne babiwulira ne kuseka ne baseka ne basirika olunaku lutuuka ne bakulaga nti you are under the law. Amo anirule ne bakulaga nti you are ruled by the law. Oba kitegeera banaye Katonda basobozesezza ne mu gavumenti ne bazikamuko ku buyinza mu bukozese bulungi lwakuba nti abukozese obulungi ate naye temwagala obuyinza yagala abukoleramu ensobi. Bw'ogezaako bukozesa obulungi tekwagalira ddala eyagala ogwebuwadde n'abukozesa bubi n'amala obukozesa obubi n'ebukima ne byonna bye yakola n'abisasulira n'afuuka ekyokulabirako eri abalala. Ani akyawuliza Kitata? Ani amanyi gy'ali? Mulowooza yafa? Kitata gy'ali mulamu tafanga. Abasajja nga baali bangi ab'amaanyi wano mwe mwenna abakyewaga abasirikale bange nve wano. Muganda wange gwenza okuwena babiri waliwo abaalina zi patrol nga 3 nga zitambula zibagoberera. Ate ejjuka omusajja wayitanga Simewo Nsubuga yafa oba mulamu? Simewo Nsubuga twasembayo mulaba nga ali mu kulaaja n'amataka bagabba bagamalawo. Batambulanga n'abasharpshooter be babavaako emabega. Mwe
mumuzanyise dunia bana abasajja baba ni mutegera bano bayekera teri muyekera following amateeka bwe bya amateeka tebakwata nako bwaba ina kyaga tomunyumiza amateeka kubanga obuyekera bwennyini bumenyi bwa amateeka kati oli bwabanga system mwe yayita mu system ya bumenyi bwa amateeka nga gugosubira nti yajja ku following amateeka mbasa amateeka mu nkola oboli kachamu mwegendereze mwe bazise ku buyinza bubukozese bulungi otherwise mulira babugembe mulira babujingo jali fundikirira